Nkwaniriza yosinza okuba ng'ondaba Lyotya Sseruganda asuubira nti bitambulira ddala bulungi. Nze Jamal oli ku Munansi Voice, mbeera ne Council bulijjo oba nga bulijjo bwe tutambula naye n'atubuulira n'atuyitiramu ensonga engeri gye zitambula okwetooloola Uganda wonna n'ebweru w'eggwanga. Oli otya? Nkujjukiza okusubscribinga, tutambula mpola mpola naye subscribinga mpola mpola. Council nsaba obuuze ku Munnayuganda. Abatuulira bayonna gye musinza bane tubabuuzaako, abantu baffe naddala Bannalubaga North ate mwemubuuzaako ak'ensusso, abafunye okusoomoozebwa tusaba Mukama Katonda akubavuunuse ate namwe mweyagalire mu nsi eno ng'abantu abalala. Weewaawo Council Matovu, ensonga ziringa 2-3 ze tugenda okutambuliramu. Ekisookera ddala Pulezidenti yawummula oba kati waliwo acting president wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu alina statement gy'avuddeyo n'akola juice nga alinga alumbagana ate ababakabe. Ffe bwe twekirayo bwe tugamba president ate akambuwadde bukambuwazi kubanga taata ayagala kutereeza baana n'agamba nti tebaafaayo ku kalulu ke aka 2026. Gamba statement y'emu era gye yakoze n'alumba n'agenda ate luvannyuma n'agamba balamu beenoonyeza byabwe bennyini be bali enguzi mu nguzi eri mu bo balimba bye bakola banoonya byabwe. Anyway, tutandikire ku kya president okugamba ate abakadde baafaayo yakakiraba tekirireeti nnyo. Kati ekisooka Mwami Kyagulanyi alina enkola ey'okwefuula mbu ye mulungi abalala baki babi naye ng'alimba. Script gye yawa banne kwe baatambulira yawa script kwe banywa otambulira era kwe baatambulira yabagamba tunoonye akalulu, abantu olumala akalulu kanoonya bakalonde bakakuume bakabanje. Banne bonna ababaka baanoonya akalulu ne bakubiriza abantu okukalonda, abantu ne bakuuma akalulu. Tayimu y'okkabanja ye yasooka okwekweka ye mwennyini. Ababaka bano baasigawo buli gwe baalangiriranga nti akako kawangudde n'ajaganya awo wonna nga mumativu n'embeera. Anti ekyamuleetedde statement lwaki bo tebaafa? Anti ntandise okulaga gwe muduumizi bwe tutuuse bwe tulina okukuba enkambi nti omulabe wuuyo tumaze omwebulungulula gwe dduse weekwese ffe tugende. Utegedde kyeyakola ye ne yeekweka ate awo yandiyekwekedde we yandibuleemingidde naye we yeekweka yasirika bwe ne bamala obbalangirira. Ababaka baalayira mu Gwakutaano, akalulu kaaliwo mu Gwakubiri. Awo wonna wonna omukulu nga tanyega embeera ki nungi era nabo nga basirise. Aba ne batandika ffe nga ffe tukubagana empawa oba tebandirayidde oba akalulu baakabba ng'akoze eki nga mwali muno yamalamu emyezi eki. Famire n'agifulumya olwamala nti nange mbatoloseeko abayaaya abo bakubye ekimmooni ebyalowooza nti abantu bonna basiru. Nadda ebweru wadde ebweru n'asinziira eyo n'akola enteekateeka ne banne ne balayira. Ababaka bonna bamala okulayira ne bakola enteekateeka buli mubaka agenda okufuna ez'emmotoka nti atuweeko emmeka miliyoni wa 10-15. Ekyo ne bakiyisa awo wonna mu mativu sente zijja n'alonda leader of opposition. Oyo agamba gwe ekyo kyali kitegeeza ali mu kuligitimizinga gavumenti eno eyawangula. Bw'amaze okukikola sente zitandise okujja era n'atakomaoko n'atuuza banne n'abamatiza nti mbwe kye muba mukola nti mwogezeganya n'abakulu naye kyenteseganya alina okuba yazirimu okulaba nti babazzamu iPod. Kuba iPod baali balina kuba ba presidents b'ebibiina be balina okusayininga ku ndagaano ebayingiza iPod. Kyali kyagaana kuba litaliiwo mu kwogerezegana n'abali mu gavumenti ne bakkaanya ne basayininga ng'amaze sekiwalinga sente bazifuna batya buli kimu. Kati n'asooka alaba Bannayuganda batandise omukubamu ebituli n'atandika okuvaayo n'agamba abo be baali ababi abo beerwanirira byabwe ebyo byonna binazenkulaga yali luddawo okwogera kubanga singa kyayogera kye kituufu yali atugambirawo nti abantu bano bavudde ku mulamwa
akalulu kaffe baakabbe naye bo bali ku kaabwe nti buli akkiririza mu nkyukakyuka tolayira ng'agamba baba kitegeeza abandirayidde twantegeeza babadde banoonya byabwe abatanoonya byabwe tebalayidde naye teyakikola then bwe twatuuka okwogezeganya ne bayita abasiibirwa mu bbwa okutuula nabo batemeteme sente y'omunsi oba bagigabane egenda mu iPod awo yakkakkana n'asifuna okuteeseganya alabe bwe bazifuna ng'amaze okuzifunako kati ajja agamba abantu abo be babi kati byalina bigamba bali bafutu soja abatatera kulowooza naye abantu ku leve etulangengejja kubanga ye yakirabye nekyo kyayogerwabantu babulijjo essaawa zino mwami Kyagulanyi kyasobola okukolera abantu kimu kubeetondera kutulekera nti banne mu nsonyi we mbabuzaabuzizza emyaka 10 emyaka 10 oketaano egiwedde ne gino egijja nti nenkola kyamaanyi okuwa NRM amaanyi of course yagagiwadde tannamalako abadde tabangako na myaka kisanja kya mirembe nga kisanja kya myaka 5 egiwedde yafuga emyaka 5 nga uninterrupted nga teri amusumbuye teri akoze eki najja mu kampeyini ya 2026 ngambe yatambudde butooke nga teriyo yadde okutaataaganyizibwa nti opposition kino oba kiri kati oyo mwami Kyagulanyi bwabanga bwatyo bwatutuusizza nze ngamba ke kaseera abantu nga tebannafuna busungu abasinga tebannamanya ddiru za babazanyi abono bwabadde asitepingira down n'agamba mumanyi naye abantu bonna nkimanyi bannayuganda abamu balwawo okulyalayizinga ensonga zino okubirowooza okubitematema nga tubitebabigoberera naye bonna lwe banaamanya ayinza okutuuka time nga n'okudda ew'emagere nga omusudde mu kibuga nga wawanvu ng'alaba nga alina okuvuga mayiro 10 okutuuka ewu naye bwetutunuulira katolode bataddewo acting president omwami Nambeshe essaawa zino abo bonna kitegeeza bakkiriza nti sisitimu etambula bulungi anti kyenkugamba kati ebyo omuntu oli atabigobe atekkaanya bintu bino ayinza okulowooza abantu bano bali ku nsonga ntuufu kati omukyala Zedriga yamulekawo awo naye obukosi talina impact yalinga alesewo ekifo kye tebakitwala bwe yamaliriza n'aleeta Nambeshe talina impact ate kubanga nuupu eri mu Buganda wa kati Nambeshe sobola dduumirawo kanso teri mu Buganda bokka nze nkugambye eri ate kati gwe ngamba outside Buganda erina ababaka bameka ine bameka bw'ofuluma Buganda ku babaka 49 ojja kwekanga nga 35 baawa Buganda sinakindi 4 nga gaawo ga musentu so kati eri wano amaanyi gaayo gali wano naye mukulekawo mukulu gundi Nambeshe yajjawo Zedriga nazawo Nambeshe lwaki tasobola kulonda wa musentro wano empuliziganya ya wano agimanyi ayinza okutabangula ekintu era abatamanyi ekyakwasa muwanga bwafuluma luutu eri infact yadde alina okudda mu kooti muwanga Kivumbi yadde alina kudda ddi kiki ekyamukwasa luno lwava mu kkomera najja nayogera ebigambo second time ebya inciting naki yali aweze nti ajja ku kitebe vice president wa Buganda kati ekyo bakimanya ayinza okutabula omuzanyo kuba ne muwanga wankuli oyagala kugamba nti yali asobola okuyita mu mukama we n'akunga bwajja ekintu n'akikwata ate wano feeling kasa batandika kati yono yali ku ground kati yamanye ekiriwo okuweta lutemya lwaliiso kati ye bwe yakimanyi ekyo bali bwe bakimanyi bakubira wano mutuyame mutukwatiremu essimu ekwata muwanga eva mu nuupu sajja afulumira ayagala kugugunga kinsooka mumunywezemu anti bali tebannakonkuludinga nteeseganya zaabwe zibaza mu iPod ate muwanga afuluma ayagala kutabula essimu ekwata muwanga ani agikuba eragira muwanga eva mu nuupu mu bakulu mu nuupu yeekubira bali ndi musajja mutuseneremu munaze ayagala kutabula kintu era baba akamusena mu nnaku 4 mu nnaku 3 Richard Todongo otabula butabusi kati ze kugamba bituufu nga bakadde munaku esi Richard Todongo yavaayo n'abategeeza nti bakkaanyiza n'ekibiina kya National Unity Platform bakolere wamu mu iPod bagaba ne mu akasente kome w'omusolo mu iPod then issue endala kati nga tuvuddeyo
kankuze ku nsonga gye wagambye ya Mwami Balamu. Ya Balamu. Yes. Balamu kye bakola kyandibadde bagabana anti kyandibadde kikolebwa opposition naye bo opposition kyabalemu okukola ate bakole batanga tebali mu system. Balamu ali okufollowinga bonna betwawa mandate nga ba BMP basobola okukikola naye bakibalemye ate n'olaba akikola n'osinziira eyo gy'oli ku bitafutafu bw'otaba busaabuza mbu agoberera nsolo Balamu kyakola kituufu 100%. Lwaki ogamba mbu kyali kinakolebwa ba opposition? Anti opposition alifo bye baddemu nga babaka bandibadde bafollowinga dda ssente kuba gumu ku mirimu gya mubaka wa parliament bandibadde bafollowinga dda ssente ezijja mu madistricts gaabwe abo ge batwala ne constituency zaabwe mwandibadde bwe ziba enguudo zayisibwa ssatu zandibadde zaakolebwa naye ne mu constituency zibaddemu abo opposition gundi Balamu ali mu kutuukayo nga babadde n'emifugo egiri otogirabanga kati kino Balamu kyakola kikunamya emirundi ebiri mwabadde bagamba nti mulwanira muntu wa bulijjo ne bwe mubadde wavundu kati oli Bobi Wine alabu n'agenda bakunamya abagata babuzaabuza abo be bamu bakola batya nga gwe bwe wakola ki ekyalina kye kigattako ono wakikubamu ebituli kiba kiraga opposition kyekola oba yabadde bwali Bobi Wine mwana abasajja abo mubalaba mwana abasajja abo bakoze batife towayo kubalabisa ye Balamu asituse azze n'atuuka twagala practical ye Balamu ali practical azze atuuse time oluguudo luno luliwa si lukole ani yalya ssente bamukutte ekyo kye twetaaga si kutugamba mbu wali tebaakozewo naffe tulabawo ogwo si mulimu gwa mukulembeze omukulembeze tukwataagamu solution anti obadde ogambye nti opposition balinga kisanja ekiwedde bali mu 60 something that is aba national platform naye nti ababaka bali over 5 district ziba 146 kitegeeza nti era babayira batono baba tebasobola followinga district tebasobola kugenda yonna district constituency omwoli yes gw'omukozi alumirwa ssente y'omusolo gwe beekyokulabirako nti for example nti constituency nga gye mulabanga eyawa nti ey'emukono olw'okuba ebaddemu omubaka wa Nuupu Namboozi tewali ssente yagendawo yatalondodde nti olaba nti yakola ekitegeera buli omu n'amonitalingira waali kubanga gwe mulimu gwe omubaka wa parliament okulondoola gumu ku mirimu gye n'okukola amateeka okitegeera naye nabo babadde ekyo tebakikola kyengezaawo okugamba nti kati Balamu bwajja ne constituency ng'ebadde mubaka wa opposition atuuka nayo nvundu okitegeera kati omuntu akola ekyo tuva nabagambye nti olumu tukujja chief politics ne national issues tubyawule ensonga bwetuuka nga national issue ng'erimu okukyusa obulamu bw'abantu nze ŋŋamba kati olumu atooteeka oli politics owa layisi nogasooka twegatte ku nsonga no wabeewo ekikyuka mu ssaawa zino nga tulwanyisa service delivery mu bantu ebadde enfu waliwo ali mu kugezaako okwenfoosinga okulaba nti abantu bafuna obuweereza obutuufu ate gwe n'otuuka n'osinzire gwe atalina kye wali okoze n'ogamba nti abo tebalina kye bakola tebamalira budde don't appreciate anything kati oba toyawula nsonga zizimba ggwanga nazalizimba lwaki wagamba ababaka bo nti mwenna mukwatire wamu ne gavumenti eno mulayire okulayira kitegeeza mukkaanyiza okutuukiriza manifesito y'NRM kuba yerina president ng'omaze obagamba nti mukkaanye babawe ssente mutuukirize manifesito y'abali ate gwe mwennyini obagamba nti kati ate bye bakola okulwanyisa ebyo tebamalira budde kati benyo oba abasindika college kulya buli ssente z'omuwa omusolo bagende kati that is how confused the guy is ekitegeeza honorable Nameri ne honorable Balamu ekintu kye bakola ekyo kyekyali kirina okukolebwa ab'opposition ekyotegeeza constituency zaabwe bandibadde bakikoze kati ewalala wali abeena balina mandate ekwata batawunikirako bangi tebasobola kukwata ne Balamu yennyini obadde obudde omulala abadde alikomendinga atambula ne ttiimu anti atambula n'abali responsible naye kakati ono ye omubaka kyokola
bw'onojja ku disitulikiti n'olondoola ssente ze baatadde mu kuba enguudo zaffe zimeka nti 3 kuba jjukira ssente ziyisibwa omubaka aba ategeredde ezize ziba tezinnaliibwa yinginiya bwakulaba nga wazza ofolowinga ekkuba agenda ddikola bwe bayisizza tulakita mu kkubo lyammwe n'oyitamu ng'okimanyi lina okubaamu malamu yinginiya ajja muyiwamu naye bo tebaakikolanga bitegeera nti balamu ye agenza okujja ebintu byali mu kulondo mu kubavunaana byali mu financial ye eyaggwa bitegedde sente ziri ze baali baafuna ne zitakola kati bo bye bajja balondola kitegeeza naye omubaka alina advantage sente ziba zaakajja alina okujja following baloketiza enguudo mmeka 3 ne batandisa odulimanti balina okubaako layers 2 kweziri oba lukyali mukolebwa tebabikola wano wenyini ku kintu kya Honorable Balamu ne Namere ba Godfather Namere bayogerako banaababuuka batya abantu ebizibu ebyo basanga nti waliyo ba Godfather abaliyo nga tebakwatwako kati kankugambe ebigambo bino mu Uganda mubaddemu mulimu babaafu bangi buli omu gundi yagambye era n'oba balwana kati olaba vuuka Masaka bagugunza okulwana Namere naki naye omukisa gwe bakyalina gumu nti kye bali mu kukola Mwami Museveni akyagala aye tekimukosa era bano ababiri kye bakola Mwami Museveni akyagala aye tekimukosa lwaki nti essaawa zino ali mu kulaga abantu nti yalonda abantu abasobola okukola okutuusa obuweereza bitegedde nabaweereza ssente mu Parish Development Model ne muzirya kati nsinzise bano balondoole baani abalimisa abantu bange okukulaakulana kiyamba muzeeyi Museveni ali mu kusipowalinga abantu bafire gavumenti eri mu kukola tegeera ye abantu engalo bakuba Kyagulanyi ng'okyali eyo olasanira eyo kati Balamu abantu bamuteeka mu kkubo ne beera ekkubo bw'aba atambula waba olabye ng'ali babanga bali ku ebukwejuwa kati abantu bajja mu kkubo ne beera ne bagamba tuyambye kati Museveni asikowalinga ebyo bibadde akyaludde okuba nga tuva mu kalulu abantu ng'emitima mimativu nga tewali ayogera gavumenti bikikirike kanso wadde kikyaludde okubaawo kanso yes asikowalinga naye Balamu ono Honorable Balamu wakati waali tali mu mannyo ga mpisi kubanga basuuza omugaati bw'abanga oli yalya bajeti y'oluguudo let me tell you this Balamu yandibadde mu mannyo ga mpisi singa ate talina buwagizi bwa president Balamu alina emirundi ebiri Balamu ssebo wa PLU yes emabega we waliyo Genomosi kati ate waggulu waliyo president Museveni era sigundi jazzeemu kukola statement gye yakola Mwami Museveni awe emabega kaabo n'addamu n'abateerayo omugongo walaba nti n'abali bawalampi Namere baasuula olutala abavubuka b'e Masaka bakulegeya ne bagamba yali abawadde akasente kakukalakidde bitegedde ne basuula kakati gemaanyi gaalina era binajja bi executing ogambe Mwami Museveni kintu ebbanga likimanga kimwongerako kuba kino kimukole takirinaako obuzibu ye kati kiri mu mukolera buli otubadde tuvanga mu kalulu tubadde tufuna inflation kyekisooka ebintu ne bipaala ebbeeyi bwe bimala okupaala ebbeeyi aba ne bafuna obutali bumativu sinakindi kwagala kwegugunga leero tebyayambuse eno tebinnabaawo byayambuse kubanga amafuta tugemugagula buwanana naye ekyo kiri gundi international manya naye lwakuba nti wano kisukkamu wano ewaffe kikola ki Kenya we birinyiramuko nti birinyeemu katono fwana ewaffe baduumuulira ddala ate gavumenti eno tevaayo kuregulatinga nti amafuta ebagala tuguza ennusu akasambu gavumenti wano badde oregulatinga nti yadde amafuta gaalinya nti naye dizere yali mu 14,300 nti kale bw'aba ageze nnyo tasukka 5,500 naye gavumenti eno tefaayo kaso onga njagala nga tumaliriza okusinziira gwe boolaba ebintu Honorable Balamu waloko gavumenti negye zitwamulaba ng'atuuse ne mu masomero bikwataganirawo ebyo byonna gundi ebimero gonna gavumenti ez'ebitundu bezirina okukola bingi eyo nayona okuyita yakkirizibwa jasi lwakuba nakyogerako mu ssemu bw'aba agenda kuyita ku ssomero abagende ne district examination district education officer agende naye
agende ne inspector of schools mu district eyo atuuke naye yali supposed okukola ekyo followinga mulimu gwe nga government kati bwajja n'abantu abo ababiri bamanyi kino kirina kuba kuhandlingibwa kitya naki era bamanyi in case omuntu ono nga ate tambudde bulungi oba headmaster alina kuhandlingibwa atya ako kokka ke yali yeetaaga ate ndowooza ennaku zino akikola etegee naye ebisigadde ali mukola bulungi awamu wagenda n'amenya amateeka nalaba abagira kakati Mensa ali mu acting ultra-vires n'ebirala it is okay lwaki bwe tutuuka mu bintu ebiri sensitive ku bulamu bw'abantu abantu bajuliza amateeka bwe tutuuka ku bulamu bw'abantu bwennyini nga bwe bwetaaga okuyambibwa amateeka tebagatunuuli abantu babasibi wano bali mu makooti teeka gajolongebwa okufa awo kiryoke balamu wajja n'akwata eyali oluguudo nga bagamba lwaki tayise mu mateeka so nga waliwo bangi bebasibye era no ne batafaayo kati ate nze mbeera mbagamba ensi ebyobufuzi nga tebiteredde amateeka tegasobola kukola mu straight line ebyobufuzi biba biteese amateeka gakola mu straight line bizibu byakubanga ebyobufuzi bifu bye tulina ebyobufuzi bitaagufu tetukyalinamu atucekingira ku munne kati nawo kyetulina kati babavu bano bafuna NRM yeyecekingamu kati it's PLU checking NRM NRM yezaala PLU so nga yandibadde opposition checking NRM so honorable Balamu wa PLU yali checkinga Mwami Museveni government agitereze kitambula bulungi lwaki no kitambula because barumba bonna ba so mulimu ogwo gwandibadde gukolebwa opposition kyenkugambye kati olwokuba awo tutuuse oba nkugamba nti essaawa zino Mwami Kyagulanyi takyalina moral authority kwogera ku ntambuza ya bukulembeze mu ggwanga kubanga for him he failed completely n'ayonoona nekiyasanga kizimbiddwa n'akimenyaamenya n'amala okwonoona n'adduka n'agenda n'aleka nga ateze butezi lugogo lumuwuyira ssente waatudde wabbo abakabe baategula olugogo bw'omala otega olugogo lulembeka eza ipod nga zituukira wano ez'ababaka bazifunye batadde wano n'osigala kubeera eri bw'ojjayo mu kakamera bw'okasuka ebigambo bina bw'oddayo si we tuli. We don't have opposition. Opposition yagikuba ekigo n'agimalawo. Era kyemmanyi Mwami Museveni nnya bwe nagamba teri muntu musiimu eri Mwami Kyagulanyi nga Mwami Museveni amukoledde omulimu ssejjolo mulina kye mutamanyi about them politics. Ekibuga kino kyagulumbyako Mwami Museveni omutwe Kampala ono n'akola kyonna n'awulira nga amumazeeko emirembe okubeera nga opposition yemumaamidde. Kankuwa example abantu abajjukira okukola etteeka lya KCC Act ekibuga nga kimulemye okubaako kyakikola kunaga afazikanetewo etteeka nkironderengamu minisita ne executive director nga kimulemeredde. Eryo etteeka lyajja lwakubanga Kampala yali agaanye kwe kulonda executive director Lukwago oyo nga azze n'amaanyi mayitirivu era etteeka eryo baalikolera Lukwago specifically Minister wa Kampala Minister wa Kampala ne executive director so that bamukendeeza obuyinza. Kampala yina ba ministers ba ne cabinet n'omuyamba ne executive director n'atakomo n'ajja wano n'atunuulira gundi wano division zenye ezikola ekibuga zonna gundi yali yaziwamba yazimaamiramu opposition. Ffe twabanga n'okwekalakaasa wano nga tunaba tuteekalakaasa poliisi ng'erina okujja n'etayiza omubaka wa Lubaga North n'etayiza Road Mayor n'etayiza omubaka wa Lubaga South n'egenda kuweekawo empe kati ng'eba overstretched. Ebyo byonna Mwami Museveni nga bimumalako emirembe nga yeebuuza how am I going to handle this? Munnanga aba akyaguluba n'abaana akyabonaabona abaana ne bakasiba nti bamusumbuwa gundi kyamuzi baani aba akyali awo nezireeta Kyagulanyi n'agamba bannayuganda bano abatawanya Museveni mubaveeko kamba oba bataamusumbuwa era n'akikola essaawa ya leero Kampala nga bw'atudde
okwo kisanje ekiwedde ne kino mbuulira nti wetuba tunekalakaasa poliisi erina kuteega wano na wano na wano tewali omuntu akoledde Museveni omulimu gwe gutyo ogenda kumusangawo okitegeere kuba kati yakwata Lubaga eryaffe ey'omumaserengeta waliwo ono omuvubuka wa Fako Aloysius Mukasa talina kyeyakola mu paalamenti naye bwe yafuna abantu abali bagala kaadi okwaliko Mukaaku n'abalala n'agamba nti ono Mukaaku tebasobola naye ono wa Fako ono abantu b'e Lubaga mumumpeera ajja kuyamba enkyukakyuka era kyeyakola kyekyo awo waasirika emyaka 5 bwe yajja wano e Lubaga North ewaffe n'agamba nti waliwo Kasibante ne Kawalya nti naye Kawalya ono ajja kusimba nnyo ensonga okusinga Kasibante n'atuwa Kawalya emyaka 5 talina kyayogedde nakati yazzeewo era wali Lubaga nono abaddiza Eugenia Nasolo yabadde Lubaga South yavudde ku KCCA nga tateesangawo kintu n'eki bwe yabadde mu paalamenti era still eyo constituency yonna neefe engulu n'emmanga n'abaddira Kawempe bwe yadda e Kawempe kubuulire aganaanyuma tegalinda ngoma at least musajja wange Zambaali mu kaseera kano akatono wamulaiko ku fulo ng'alina kyayogera okitegeere kati ngambye aganaanyuma tegalinda ki waliwo n'omwana omuto ye Maseruka wamulabye alina kati okitegedde kati wano wonkugambye wafu then nojja nodda e Kawempe bodda e Kawempe North awaali muganda wange gundi Segirinya waliwo Nalukoola yali replacement nnungi nga Segirinya afudde then bw'onodda mu Maserengeta baatwalawo naye eyaleetera okutwalawo era Mwami Kyagulanyi waaliwo Munyagwa amazima ebiseera biri wenkugambye opposition yali esoberedde Museveni nnyo najja n'abagamba nti Omunyagwa tagwanidde ddala muwe Kazibu Bashir emyaka 5 waali wafu NRM netwalawo yasima evvuunika eritwalawo abaani mukulu Kyagulanyi ne tuvaawo ne tudda sayidi z'e Nakawa awo twafunawo Ssenyonyi yekka sayidi eri era NRM yatuttewo awaali bali mwezo NRM yatutte ne bali mwezo we yaliwo naye talina nnyo impact yaliwo tewali Ssenyonyi ya performinga ne bali mwezo tewali yali awo nga kiguumansi onambangayo ya impactinga kuki ne tumaliriza awo kati okujjawo bali mwezo NRM okutwalawo era yakoze omulimu ogwo yabadde Kyagulanyi naye lwaki ogamba nti yabadde Kyagulanyi akolerawo kubanga yabeera nti yaleese obunafu bwabo kuba nabo bennyini babalonda nga opposition kati kiri bwe kiti opposition yatambulanga bweti abasajja baatumula ne bagamba nti gundi si wa kibiina kyaffe naye twago tumwetaaga oyo katumuleko mutambaala amanyi katugateeke wano na wano na wano yensonga lwaki ffe twafunanga laali for example wane Lubaga nga mukyala Betty Kamya afudde waffe mu Lubaga North nga twalina Singi Katongole mu 2011 nga avuganye ne Kasibante Moses Kasibante nga wa DP nga gundi nga Besigye yalina amaanyi wabula bwe baatunulamu e Lubaga ne bagamba nti okulekera NRM Singi Katongole amaanyi katugateeke kwani kuwa DP Kasibante Moses ngeri Betty gyatakomyewo era bamussaako amaanyi awo n'awangula ate n'abo wa mugaso ntusigala ng'ekibuga kikyali muki bwe twagenda e Butambala Muwanga Kivumbi oyo Wankwe yali alidde olukwe nga azze Wambabazi naye Besigye yamanya kozi n'agana era sitiiro ekibuga kisajja kino kirina egundi impact gisobola otussaako yamuwagira n'omuyita ne kulaaleyo kati ya politics yali azimba nga waliwo omutunda ku common goal
kati mwenna mwagala buwanguzi bano bo bajja kutema buli abaddemu nga w'amaanyi kati nkugambye ekijjusa bali mwezi nakawa afazaali constituency wenaale mwagitwala naye jangu tulwanyise Lukwago ono aveewo era bwe Lukwago oba muwangula abaasooka okujaganya Mwami Muhoozi yatwitinga n'agamba tuwonye Lukwago tuwonye ne idiot oyo emyaka ameka 2 kitegeeza opposition yakole yalina kwebaza ani yamumujjiddewo ye alwanye naye emyaka 2 n'amulimira ani yamumujjiddewo no kati Mwami Kyagulanyi bwatyo bwatutuusizza nze ebyange mbikuweerako ebyokulabirako n'ebirala olwaleero tuzze mu parliament ogenda n'onsobera toli opposition toli wa NRM kati nze ntunuulira kituufu buli omu ne okusinziira nga I give credit where it is due okusinziira Nuupu bye yakola naddala mu kibuga yasuula opposition twali kudibagana kwonoona okusembayo kubanga bwe lwojja mu kintu nga mulowooza temuwabulwa na kino ojjanga abalala obakuba kasooto atagundi obakuba bitabaana biki kyekyayonoona kyokka kati Kyagulanyi n'abanga buli kimu akidibaze bw'amaze okudibaga buli kimu n'abuuka n'atambula n'agenda ng'amaze talina explanation eri bantu amazima singa Kyagulanyi yadde musajja mugunjufu bulungi yabadde alina okukolayo press conference n'ayetondera bannayuganda mbuki n'abagamba banne mu nsonyiwe nakola ki nayo noona buli kye nasanga naye tekinnaba leeti mufune omuntu omulala akulembere struggling n'akiyita mu mirembe otherwise gyanaakoma okulowooza nti abantu bakyali basibe tebannakyuka bagenda kumukyawa nnyo bagenda abantu batandika okuddaamu obwongo mpola mpola naye tebanaatuuka tayimu abantu tolaba kati 221 bamulonda emiliyoni zaali 3 n'omusobyo 222 ne ziba 2 ekitegeera bagenda bazuukuka kaakati mu 2031 ne kamutanda 2 zino nga zitegedde nti waliwo ebintu tebitambula bulungi ojja kundabira ojja kubulwa ne wange mazzi bannaye tweyanziza mbuzi tebankadde yanyuma yankaddiya akume atakumira mpera kansuma tuvumbeera naye okulambulula ensonga mutunuulizi wa nsonga ez'omunda n'ez'ebweru mbeere mubaira subscribinga olaikinga egenda mu comment section olekeyo obubaka tweyanzenge akume